bina. Twatunulira bisomo gyaffe gyakulembera mu kukecula ku budde. Twalaba amakubo sitaani mweyingirira ku mibiri gyaffe. Tugamba number 1 aljahal, obutamanya. Kuna aliman, beera omumanyi, au mutaalliman, oba anoonya gubayigiriza, au mustamia, oba beera awuliriza. Wala takun lirabia fatahlik, toberanga wokuna nozikirira. Aljahal, obutamanya mulabewo kikuleetera omulabewo kuba nti akutuukako nakukosa. Kategeddaako. Era abakenkufu bazuula ensiri ne baginoonyerezaako, balaba nti okugyesamba kufumba mazzi, kusula mu neeti n'ogisaanikira nga wasuze onywedde amazzi go mafumbe. Kati tulabe ensiri weeneyita, kitegeeza bagitaayiza. Wa amma ashaitan, bwe bituuka ku sitaani, omuntu n'abeera nga tatutekadde kugimanya, kugisomako, wawegenda okunkoseza. Kati ne bagamba madakhilu shaitan, sitaani mu kkubo mweyita okubanga etuyingiramu. Aljahal, obutaginoonyerezaako kugimanya neyeyambisa omukisa ogwo. Namba 2 alghadab, busungu. Busungu bwoti kasita onyiiga n'ojjula oba ogiwadde ekkubo erikutuukako mu bwangu. Kibula nga omuntu bw'anyiiga busungu nga buzze awemula. Kujjulayo omwana wa boda nga takisi ebadde emutomeddeku, akubawo eggambo bwe liti, nyiize mu kaseera ako ng'alaba ayagala kukwata wa takisi mu bulago, n'awemula. Abategeera ne bakwata ku mimwa, ne bakwata ku matu. Abayise n'abaana si be bazze ku masomero, amupakira mu takisi n'amukwata ku matu, naye agenza omukwatako ng'ekigambo kyakoze eki kyayiseewo dda. Namba 3 hubbu duniya, okwagala ensi. Sitaani eyitawo nnyo amakubo gaayo n'ekweyambisa. Olinga aga nti saagala kibayita bwavu, okigobya otya? Ti mu makubo gonna olwo omaze okuseerera. Saagala bwavu ng'ogoberedde amakubo g'Obusiraamu kye gagamba. Obusiraamu bugamba ki? Okkeera ennyo, kubanga mu kkeera mulimu emikisa, n'okunoonya buli kkubo erireeta omukisa, ng'okwesiiga ku zayituuni, ng'okulya ddaaku, ng'okusaddaaka, ng'okuyunga oluganda. Ebyo birimu baraka. Bwavu bugenda ne buga nti nja kwesiba irizi, ngiteeke ne mu wallet, ngiteeke ne mu mmotoka, ngiteeke ne mu dduuka mu seefu, ngisimire n'awaka ku lubalaza. Oba omaze okuseerera, ekyo kiba kiyita hubbu duniya, mwanadamu okwagala ensi. Era osingana nga bangi balutazze ne bagenda mu balokole, mbu ebyawano birwawo, seeka akuteeka mu dduwa, nobeera mu dduwa, genda okulaba tekikutuka. Naye bw'ogendeko wa pasita, era naye bwe bifaanagana, ate tetuyinza bifaanaganya. Lwaki? Nti wano tuyina akiida kutusibira eddiini yaffe. Omuntu asaba edduwa agwa mu 3 ekisooka, Allah asobola okwanukulirawo, Allah asobola okukulindiriza. Agenda kukuwa ye n'asooka akulindiriza. Ensonga eyokusatu, asobola okukuwaanyisizaamu. Obadde osaba hijja n'akuwaanyisizaamu ate ekisingako obulungi, n'akusindika ogenda ojjanjaba omukadde n'alya ssente zibadde za hijja zonna. Guno osigale nno ng'oga nti wallahi nno ndaba ebbanja ddene lya hijja, nga wali Allah yagiwandiikayo dda. Asobola okukuwaanyisizaamu ekisingako n'ekisembayo. Wakitiibwa jalla jalaaluhu asobola okukuterekera. Wamusaba akawumbi ka $, akawumbi ka £, n'alaba nga bw'akakuwa oba tokyajja mu muzikiti, n'alaba nga bw'akakuwa ate oba okyetaaga ki? N'olisooka okuŋŋaanya bamaama ne bayita ne mu basaliya, ebifo ebisanyukirwamu, woteeri z'ebbeeyi. Olwo ogenze, anti innal insana la yatgha an ra'ahu stagana, mwanadamu atwagga kasita waleti egaziwa. Nenda okulaba embuzi ekyuka, yali akuwa engalo 5 akuwa 2, bigambo 2 3, ali mu kutakula ewatatakulikika. Sente zituma, bwe zitabaamu akiida nnungi
shetani ekupaaza. Idhan hubbu dunya, kwagala ensi kutuusa abanadamu ku bitasaanidde. Obanga osaba edduwa, saba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula. Baba takwanukuliddeewo. Ibrahimu bwe yasaba omwana Allah yamumuweerawo, obujulizi mbuyina. Kona kwasumagira omugabe tulina eddakiika ntono zibeeremu. Bw'onooba otuuse ku mukutu gw'ojjaga nti eno dalusi nagirimu. Lwali lunaku lwakusatu, naku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti. Tegedde akagamba ako. So okwagala ensi nga tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mu dduwa egamba etya? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Olaba bw'okikuba kyonna, duniya ogikubye, akhira ogikubye, ate Allah n'akutaasa omuliro. Wangi nakano kakulu, si buli gwe weegomba. Shira Abdussalam bali yakaleeta naga si buli gwe weegomba ti alhamdulillah omukyalo oyo yateeba omusajja Allah yesiimi. Onogenda okutuuka omukyalo oyo nga awandiika ekitabo kiramba ku musajja, naye nga ekikyamukuumiddeyo kiki? Ogumiikiriza. Singa si baana bange bano naalibadde nasibadda, oyo talina laavu. Abamulaba ebweru mumulaba ali mu BMW yevuga, avudde mu kalina eno mwe yanteeka, nenze gwolaba naalibadde nagejja dda. Talina laavu ekisooka, avuma, alangira, ayomba, tawuliriza. Nze tampulirizangako bukyamba naye, bigamba ayogera bingi bwaba wakasonga akatono bwe kati. Tugamba olaba bwe tubadde tumwegomba, musajja wa kitiibwa avuga BMW, asula mu kalina. Sebo nno ne ku gate kuli kasikaali. Kati nga weegomba omukyalo oli mu bitiibwa byalimu n'obukuumi, naye nga bw'abanga yatuddeko naawe. Kigambo kya Wahid Abdussalam bali kiraga nti si buli gwe weegomba nti ali ekyo ky'osuubira. Oyinza okwegomba mukyalo ono gandi ono ayi yesiimi ku haji gw'alina ABCD. Allahu akbar. Tula wali hajjati akubulire haji, kiraga nti ayambadde mmanyi kirala nnyo. Tegedde ako. Ate era mulimu byosaba Allah subhanahu wa ta'ala nakano kakulu nga Allah jalla jalaaluhu mu kumanya kwo okugazi nga bwakutuusa mu ddala eryo ly'omusaba, ate ojja kuba tokyategeera bikwatagana ku Allah. Nkiddamu, mulimu eddala ly'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akutuuseeko mu kumanya kwo okugazi jalla jalaaluhu, n'alabanga bw'aba kukuumidde awo oli ajja kukusaasirira wakuwejjana. Kiti ya Rabbi, lwaki sigendako London eno? Bantu batenda London, visa simitefunika biki? Genda okutuuka ku bali e London nga abagenda n'obusiraamu bwe bagenda nabo bokka bwe bayina abaana bye bazaddeyo. Tolina kyomwegombako bw'obanga bamutunuulidde. Ennyambala, enjogera, embuuza ng'abuuza ddaddi, tewali. Baleekaana buleekaanyi, empisa kyekisookera ddala tebaziina, zaali badde za mu busiraamu, baali bugjeewa. Otegedde ako. Kati gwe gye weegomba okugenda owangaalire, ofune n'omukyalo weeri, ozaale abaana abeeru, wama adiraka abaana abeeru naye nga tebalina ddiini, temuli faida. Otegedde ako. So bingi bye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu kumanya kwo okugazi. Kkiriza kuumira wakuumidde, gumiikiriza kasitoba ng'omutegeera. Emyaka gy'ensi nabbi yagituwa sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 nkaaga kuki ku 7. N'agamba wa qalilun ma yujawizu dhalika, ekyo kiva wa Allah. Batono nnyo abanaasukkaawo. Bwaba oyingidde 7 okasuka 8 ng'ogamba oli mu bali byagandi batono nnyo, oli mu batono weesuneko. Ayingidde 10 era batuga nti muganda afa nti yakonye emyaka 10. Ekibuuzo ekisooka akyategeera oba awungawunga mubujja bwoti akutegeera. Allah ekyokubiri alina emirimu gy'asobola okwekolera. Ebisinga obungi anafuye anti waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi. Buli na Allah gwawe emyaka n'agimuwa ekiddako kumukendeeza. Yino kulanga amaanyi g'ekisajja gatambulamu. Tegedde ako kasita gatambulamu oba tokyazitowa eri mukyalawo. Valiyo eba tekyaliwo. Bagenda okulaba ebikolwa byombi byagala bikolera mu kifo kimu.
abakozi webali ne sheekh omukozi ategula omuntu omukulu okumufuna olwaleero bamugana akasente wekali n'ebikola byombiri abikolagana ezo zinnemye kyafuwa omuntu obukulu tebukwatikamu idhan point yange enkulu jalla jalaaluhu okukumira wakukumidde nga waliwo edduwa ennene z'omusaba zatannayanukula gumiikiriza ojja kutuuka ku lyengedde lyeriruwa ne bw'ofiira mwana allahu akbar nga tomugasseeko kintu kirala kyonna naam ojja kusinga kwini wa Bungereza gye yawangadde mingi n'ebitiibwa bye yafiiriddemu la ilaha illallah nga tategedde ani yamutonda jalla jalaaluhu Allah agenda muteeka mu muliro khalidan mukhallada si wa kuguvaamu kutegeddaako gwe myaka 4 Allah wakutwalirawo nga tomugasseeko kintu kirala ogenda kuliisa buti mu bimu sallallahu alaihi wasallam byatukonerako muntu Allah gwanaba wadde jjana ajja kusiŋŋaanamu nga ukuluha daim ebyokulya byamu byalubeerera si basmati ate yaweddewo ate kati embuzi teriwo ate kati enkoko tewali daim byalubeerera ate empoma yaabyo ebyajjo si empoma y'ebyaleero nga bwalidde ffene eggulo n'omusanga nga leero bwatyo omuyembe eggulo ne leero buli lunaku empoma ekyuka omubisi gw'enjuki pure asal amata agakulukuta kati ebyo nange obijjeeko ebyokulya okulya kw'omusajja kujja kuba kwa basajja 100 n'okunywa basajja 100 n'okwegatta mu nsonga z'obufumbo basajja 100 baleke bakusimbe mabeere ga bitutwa balina love byonna by'osuubira ebitendo nga babiina naam bakuwe 72 babuuza lwaki 72 tomuddu yali badde alina abakyala bameka 2 naye abaddu bano abataasiramuka ne bagaana okukkiriza Allah bakyala baabwe baabatonderwanga gye bali egenda kuba nnyongeza y'abakkiriza balyoke babawe 72 bwemwogera ku bakyala nti bajja kubaayo mu jjana ate temwogera ku baami ng'abakyala bafudde tebafumbiddwa lwaki temuboogerako gye bali bajja kubaayo era tejja kubaayo omukyala ayingiziddwa jjana abeere mu kiwubalo nga tafunye musajja Allah ajja batondera abasajja nge balina okulya nga bano 100 okunywa 100 kwegatta mu nsonga z'obufumbo 100 kutegeddaako so omuntu bw'abeera n'essuubi mu maaso wali nti ebwegaana B first class Allah ampe jjana gutunda ku baganda baffe Allah bawadde amadaala g'okuba nti abasitudde mu byenfuna nina okulanga ebitende ebiboogerwako si birungi nasalullah alafu walafiya ekigambo almal ensimbi waliwo akagambo akaga nti yamiilu swahibahu ensimbi zikyusa nannyinizo entambula n'ekyuka enjogera okujerega ng'ojeregajerega bantu tebaagala kukola wangi bantu tebaagala kukola sola neggwa ng'olaba bali awo mu masjidi ngu batudde bali mu kusoma ogamba ssebo abaddu abatudde mu kifo batudde omanyi nabbi bwe yakyogerako sallallahu alaihi wasallam nga kati bwe mutudde nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ekifo kyonna ekituulwamu ng'abaddu basoma qala Allah qala rasulillah rawdatun min riyadil janna kifo mu bifo byaki bya mu jjana dakika nno teziba nyingi zetusomera si bantu nabaddu ne baddayo ne bakola kutegeddaako even buli osaba edduwa lindirira okwanukulirwawo Allah asobola okukulingiriza naye ng'agenda kukwanukula mu maaso awo asobola okukuwanyisizaamu ku kye wamusaba n'akuwamu ekisingako obulungi ekyokuna asobola okukuterekera jalla jalaalu n'omusaba akawumbi ka pawundi n'agamba nti habe nkawa Mustafa wange ne Uganda nga bwefaanana abalindidde omukuba akayondo be bannamba emu naam biba bizibu so ensonga yokuna yakutaano Sheikh Jawa agamba tulul amal sitaani mweyita okuyingira abanadamu tulul amal essuubi epanvu
akola ezambi n'agaana okwenenya ng'asuubira nja kwenenya. Muddu n'akola ensimbi ne ziwera nja kukola hijja. Nja oyo nja bamuyita tulul amal, essuubi eppanvu shetaani eyisaawo emikutu gyayo. Muddu ng'akyayenda taga ndi kansembyeyo kano aba yakakamaliza alabika oluzungu alutegeera ate alabika yakkiriza kansembyeyo musumaali aba yakamaliza ate ayina okulaba ssebo tojja kumalayo bika byonna ng'oyenda. Lwaki sitaani ekuleeteddewo nja kansembyeyo no nja kwenenya kansembyeyo no ina okulanga malakul mauti akutaayiza ogenze teweenenyeza. Alhiris namba 6 omululu sitaani eyisaawo ku mululu eyisaawo hakki etaliyo gena okulaba ng'ogigaayiza. Kyekireese ekyo mululu. Omululu gukuliisa haramu. Omululu gukuliisa ebitali bibyo. Sitaani yeeba ekuŋŋaanya okubeera nti ekutwala weeyagala. N'ennamba eyo 6 al-bukhul sitaani eyitawo okutuyingira obukodo. Allah asuubiza abaddu abawaayo okubagaziiriza ebyenfuna n'okubasonyiwa amazambi. Sitaani ng'ekusuubiza bwavu towaayo ojja kwavuwala. Sente bamala gazima batyo bazimba masigidi muneyo tayimu bwetuuka nga ebyokuwaayo bya mu masabo ng'olaba omusiraamu atutte tulera yaki ya seminti bagande haaji yawadde tulera ya seminti n'ateekako n'obukadde 10. Tumulinza afaanane bw'atyo ku masigidi emu gye basitula bagamba mukyasaaga haaji yalese tulera yaki ya seminti n'ateekako n'obukadde 11. Tugamba nti masha Allah alazi Allah ensimbi ze wampa nzitadde aweetaagisa. Ne al-bukhul obukodo kulemesa abaddu nebayingiramu nebasigamu obukodo. Era ogenda okulaba ebiseera ebisinga obungi ng'omwanadamu akodowalidde n'abaana be. Abaana nga mu butuufu bambala bubi. Essomero baali badde basomero lya busiraamu n'abakodowalira n'abateeka mu ly'abapita. Ngenda okulaba nga misikini bambi tebasobodde kusoma ku alfu tebategedde Allah na mbaka sallallahu alayhi wasallam. N'ekisembayo al-kibru okwemanya. Sitaani eyitamu nnyo mu kwemanya n'eyingira omwana Adamu n'abeerawo nga ye atambula yeeragira ku bantu ab'omu famire baliraanwa wagayiro dhaalika. Okwemanya zambi ddene ate n'ekiva mu kwemanya kuno batulul haqqi wa gamtun nas. Batulul haqqi kugaana mazima wa gamtun nas n'okugaya abantu nti oyagenda kusomesa ki oyagenda kutunnyonnyola ki yasomerawa saba Allah subhanahu wa ta'ala abategedde ebigambo bino babituuse eri abatasobodde bitegeera ate wakitiibwa Allah atuweemu obulungi. Era twatunulira wajja akisaamu sihiri oluvannyuma lwa sitaani okulaba amakubo geeyitamu bw'onooba ogegendereza ojja kugibalanga nayo ekubaza bw'ogibaza genda okulaba ng'oli mu bagezi abakenkufu. Kyobola teyagala muddu yekuumira kuuzu, teyagala muddu aleeta azikaali, teyagala muddu asoma Qur'ani temuba na mukwano, teyagala muddu yeekubakawo ng'ekusenguka. Buli otegeera amakubo gaayo ago ojja kuba muwanguzi. Akisaamu sihiri emiteeko gy'amalogo ngiyitamu lukwakwayo. Number 1 at-tafriq eddogo ly'okwawukanya twaliraba mu misomo gyaffe gyakulembera ani ayawukanya kwani. Ne tujja wa sihiru al-mahabba eddogo ery'okwagala. Eddogo ly'okwagala twaliraba ti abashiriku balikola olina gyalisiiga mu ngalo n'aziwa mwana muwala kasita azikwatamu asula amuloota birowoozo byonna agenda okudda omuga nti waliwo kyogamba namuganzi wedda nninze gwe kyonna kyogamba mutima gwange ojja kuba oguwanudde gye baaguwanika. Ensi yewunya bwewunya nga mwana muwala agenze ne ensi gwe badde tesuubira makulu nga mu ndaba eya bulijjo. Lwaki kwagenze naye talina ddiini ya bikukujjo nga bulaba obufumbo bw'ebikukujjo olwabe bwe busaasaanye mu nsi. Era twebaza mukadde waffe minisita
namirembe bitamazire ekigambo kyafulumiza naga nti buli ssomero twagala liwandiika ekiwandiiko nga kyekikwaniriza bwoti tetuwagira bisiyaga nga kyekyaniriza omuzadde aleese omwana nga bwolaba akapande ak'essomero tuliregistadi mu ssomero tutuuza abaana bano batulirawo ebibuuzo enamba yaffe yeeyo kiddako gena okulaba akapande akokubiri tetuwagira bisiyaga n'agamba yenna ataakateeke ku ssomero ebiddako minisitule egenda kusalawo bandikusazaamu tabo tebasaanidde kusomesa abaana baggwanga anti bayigiriza obufumbo bw'ebikukujjo bwabisiyaga. nasalullaha alafu walafiya, tusaba Allah kigwe wala. Sihirul mahabba, eddogo eryokwagala wano e Uganda basenga balikolera mu Luwomba. Balikolera mu ki? Kyobola temba munnyo mbeera munnyo kale nvazawe zaali ziviiriddwa nga temuli munnyo ne zikuwomera. Wallahi ne bwe kiba kinyobwa nga bakifumbye ne mutaba munnyo. Era olukombako bwetugana muzeeyo Allah yatonda munnyo nga kyekirungo ekiyingira mu nva omuntu n'awoomerwa. Wafiiha eddogo eryokubiri sihirul fakiru, ddogo ly'obwavu. Ddogo ly'obwavu mulimu n'emmandwa ze baatendekanga zo mu kubba obubbi kashi, ne bwoba oliweka mu nnyumba n'olikaawo akasente osanga tekaliiwo, osanga zitoddeko mu bika by'amalogo ebyo mu ebiri. Era mu sihirul fakiru, mu ddogo ly'obwavu mujja okusiŋŋaana nga omuddu bw'aba ataddewo bizinensi waliwo ebyeraga nga bimuzza ku layini y'obwavu, bigwa mu ddogo lyaki lya bwavu. Minha ng'omuddu okera ku makya wazze kukola n'okuba otulo mu dduuka, naye nga weebase mu budde bwebubakiramu n'ozuukukira mu budde bw'ozuukukiramu, kati ne weebuuza otulo gye tuvudde nga tomanyiddeeyo ddala. Era mu mmandu abasamize ze basamira mulimu eyo ey'akasumagizi, babanga bagikusetingidde naudhu billah, tusaba Allah agikutaasa. Olira otulo ttani zotawulirangako ng'okutereramu olina kwebaka, kulaba oteruka otyo ogenda kugwa ogande haji wummulamu ttani zositudde tezinaba kubaawo, kategedda. Sihirul fakiru, ddogo lya bwavu. Wano ng'oyimiriddewo teweebuuza nti ate gundi tubadde tumulaba nga musajja aleeta nnyazikaali asoma bino alere. Ekkuba eddala erinza okuzza mu bwavu kwe kwawukana ku yakutonda. Otya anti yakuteekerateekera naga nti kola kasita ziwera akakadde kamu mu emitwalo 4 mu emitwalo 5 jamu zaka ng'ogiwera mu ffeeza. Zingidde obukadde 18 kusinziira ku gold nga bw'atambula n'eddoola milioni 18 point n'emitwalo nga 5 jamu zaka ng'owera mu gold. Kasito yawukanaawo lindirira ekkubo ly'obwavu. Naye bwe tusiŋŋana nga muganda ffe alhamdulillah atambula bulungi, ne wabaawo ate seeti baaka muganda sooka ogende wejjanjabise mu nzijanjaba ey'obusiraamu laalla wandibaawo sihirul fakiru, eddogo ly'obwavu. Era togamba nze ndi musunni kati eddogo limpitawa nsiiba olw'emmande n'olwokuna ndeeta azikaali saddaaka nkola bino. Tewali mubaka kye yali takola sallallahu alaihi wasallam n'eddogo lyawaguza ne likola ki? Terimutuukako. Nga neiba amulogera mu kisanirizo mwe yasika enviiri, baali bamuyita Lubaidu ibn al-Asami al-Yahudi. Tegeddaako bwe tusiŋŋaana ng'eno oli bulungi weekyekinge wali akakulu nnyo. Sihirul fakiru, mu ddogo ly'obwavu lino twalabamu nti abaddu balina emmandwa ezisobola okwengeza ebitannayengera. Abali omu obujulizi omusajja ayinza okutikka lole y'amatooka okuva e Masaka nga bagatemye gatonnya n'amasanda genda okutuuka ekibuye nga layini namba eyengera. Kategerekisi bakita sihirul fakiru. Era omusajja asobola okusubula ennyama y'olufula n'agireeta n'agiteeka ku mudaala zigenda okukola essaawa 5 ng'ensowera zituuse. Nti zagala kirungube wano, genda okukyusa sayidi gye yatadde ku mmeeza ng'ekyusa green. Eraga nti yabadde yajjo. Kati kasitoma omunnyonnyola nti nnyama ya leero ng'ate ensowera azaba n'ekiragala
tulandi kitwala obudde naye nga golo kiki sihirul fakru dogo likussa mu bwavu n'ebigwa mu kkowe eryo kwano gwange yannyumizaako nanga nti sikirabanga twatisse loole netumala ogitikka ogisimbula bati pira ne gukuba ogwo mu maaso ne bagatetenkanya ne baguzzaako ne tuvuga distance ya half kilometer n'ogwokubiri ne gukuba ne bagiraagira ne baguzzaako dakiika ziizo n'obulala ne gukuba kitegeeza nti akasente ke mugenda okufuna kuno kalina kuggwera wano sihirul fakru dogo lya bwavu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abimanyisa abasobodde obimanya n'abatabikitegeera ne batabikola ki batabitegeera basigala mu bbanga naye nga sihirul fakru yakuudu eddogo ly'obwavu lye lisika omuddu nga limutwaliriza okumuzza mu bwavu ningulaba agezaako okukwata kino tumugana nedda ddayo weetereze oli mu bawazzaka ye oli mbayirizawo sunna oteredde nti kati weekwata ate ne ku nzijanjaba ey'obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yalekawo nti singa omuntu aba alumbiddwa kino yeekwate ku kino singa aba awulidde kino akole kino tulaba nti yalagirirako ne ku ddagala ly'eddogo naga nti omuddu yenna akeerera ku ntende 7 ez'ekika kya ajiwa n'azirya 7 eddogo terikola ki terimusobola saako n'ekyobutwa bwe kiba nga kimweŋŋanze tekisobola kubanga makulu akatwa tekayinza mumukosa eddogo terisobola mumukosa ensonga eyokuna sihirul marad eddogo nga lya bulwadde n'ogenda mu ddwaliro ne bakuggyako omusaayi dokita n'agamba nti ekyamazima sirina kyendaba omusaayi gwe guli ki nga kuwulira empewo oga dokita naawe olimba ebyuma birabika byakyankalanye guno musujja gwennyini naawe ndaba guno musujja gwennyini ate gulabika gwa kitengo n'agamba twazimba ddwaliro okukola tumubuulidde amazima agagaanye mulete ekipa oba okuteekako mazzi kati mujjanjaba ki infection jjajjawo yalwalako ku infection lulimi abasawo kulya kasente kaabwe ate ne bakalya politely nga teri akaayanye bakuzuddemu ki infection kyeki waye ebintu byabasawo bebimanyi jjajjawo teyalwalako ku infection ne sihirul maradu gyali ng'olwalira omuntu ali lubaga naye ngaekimuluma ekimutwadde ku kitanda ddogo naye nga bajjako eno ekipa ne bazizaako eno hatta ne basaba ku musaayi gyakagendako ekipa mbeka nti nnya kiriwaliramu omulimu tomutakeeko ekipa enyiza omusaayi dokita wuuyo bwe twateekako eri yasooka neggwako yalagawa netwongerako eyokubiri musawo ziragawa tayinza kugaa nti emmandu eri wali enywa omusaayi naye singa naye abasawo abo nga mulimu abaganda era nga bamanyirira nti eriyo emmandwa naye bamala okusaako amataawo ne bateeka ebyuma mu bulago sebe emmandwa ne bazeerabira nti gyeziri era ziruma abantu nosingana ngaoli emusimbye mu mugongo obuzangako ku abdushakur ono wali osiŋŋaanyeeko ng'abaddu babajjanjaba bali bubi jagamba hakkan nga bataawa ng'olaba oli mmandwe mutambule ti mu lubuto olabirira omusuta bwe gutambula bwe guti mu lubuto bwe guti naye ng'alya anywa assa ete omutwala erubaga this is infection nyetaaga kitanda nga bamuwa kitanda batandika musaako macupa ga musaayi bitegedde baliyita sihirul marad dogo lijjira mu programu ya kulwaza ne guba mutwe kireka omutwe ne gugaanira ddala okuwona ne luba lubuto naga nti oba aluso oba kikinze sina kyesinywedde naam ne kiba kiki ne guba mugongo kati yo sitaani weekwata bapa sihirul marad weetambulira saba Allah subhanahu wa ta'ala bitutaasi ne tujja ku namba 5 sihirul akimu eddogo ly'obugumba obugumba buba sayidi zombiriri busobola okuba ku mwami oba ku mukyala neffe kyetwamanya wano e Buganda kyabakyala be batakola ki mbera y'omusajja aba smartly genda olabe Bashiri wa Sudan
abaana baabula n'abasajja abalala twalina no yali minisita wa gavana wa bank of Uganda n'abalala musajja bwe bali n'akyusa abakyala nga nga Allah yamuwandiikako nti gwe tojja kulaba ku mwana mu nsi ate ne kijja mu bakyala ddi tukakasa nti ddogo abantu bano bombi tumala bajjanjaba mu nsijanjaba ey'obusiraamu ne basomererwako ne bakozesa amalagala agafulumya shetaani okuva mu mubiri kategerekisa abasawo abazungu ne babakebera amagimu egali musajja ono asobola okuwakisa kyalo n'alina amagi agenda mu periods ze wahakada bwatyo Wahida Abdusalam Bali bwe yannyonnyola naye ng'agamba obugumba bwa mirundi ebiri mulimu Allah bwe yawandiikako nti tojja kulaba mwana ne mubaamu nga bubwa sitaani bwevaawo asobola okuzaala tulaba mwannyoko nga mutuufu omwana abuze ng'ate alabika aliko athari oba obuufu bwa sitaani asooka ajjanjabweko mu makubo amatuufu so ng'ate n'ab'ebitiibwa okunoonya awatuufu aw'okwejjanjabira mu nzijanjaba ey'obusiraamu kyekigambo ekikyasinze obunene mu Uganda nkiddamu okufuna awatuufu oba kujjanjabira mu nzijanjaba ey'obusiraamu kikyasinze okuba ekizibu ennyo mu Uganda oli ava mu bbanga n'agamba nze nzijanjaba ndi walukuyahiira wano n'ateekako ekipande ekinene ate ogenda okutuuka olugula geeti ng'olaba emmotoka omusajja alabika akola ani yagamba emmotoka yeekola ani yagamba emmotoka ensonga gye tujjuliza ogenda okulaba oli ng'olaba Qur'ani ani yagamba olusangawo Qur'ani bwe bujulizi sooka otuulewo olabe enzijanjaba ye kastajjayo ekitabo okuwandiika n'akubuuza amannya go n'amannya ga maama wo kwata essimu gisse kutusiibula kitaga nti ebintu kuwandiika yirizi eno giteeke mu wallet eno giteeke mu mmotoka eno giteeke mu kiwato ngomanya nalumbye wa kyamu oba bitegereka bino byennyini gosinga yakugamba songa zonna zijulidde eno yirizi giteeke mu ki agiyita naddwa giteeke mu wallet kati mu wallet yani anagisomeramu ebeera omwo mpaka ddi kusinkana Allah ng'olina yirizi gy'owesigamira bw'oba walese wallet awakoga katonda wange muleseeyo kanzire boda wetatuddeyo olaba gyakutadde nga tugirekanga tekwawukanangako olwakusibye kitegere ekigambo ekinene bwe kityo so okufuna awatuufu nti munno olutuuka alina kukusomerera aya za Qur'an kuwa mazzi ga rukuya kunywa kukwasa ddiini somayo ekitundu kya Bakara oba yonna ogisobola gisome leeta azikaari wekwate ku wuzu genda okulaba nga waliwo omulamwa nyabanadamu wakulika linsana ajura mwanadamu yatondebwa nga mupapi alaba nga wano olujja nnaku 2 lumu aba awonye ate ebyaseeka alaba bimuwanvuya bingidde omwezi mpola mpola wakitibwa Allah ajja kuwonya naye ng'osigaza akiida ab'ebitibwa akiida tekuumika egendera kawuzi katono nnyo ninaga nti akakoma ako keekwatibwa teeka mu nnyumba teeka mu lubalaza teeka mu kisasaawo akiida eba egenze tusembyeyo ne sihiru iskatul hamli eddogo erijjamu embuto sitaani zisobola okuba nga zikulukusa embuto z'omukyala nga buli olujja gwe teweebuuza nti omusiraamu mu akiida ze mu akiida gyakkiririzaamu takkirizibwa kubojjebwa musota mu kituli mirundi 2 luno luvuddemu n'olujja ne luvaamu era okyatudde ogenze mu bana ba infection amanyi kyetaaga kutereza saako zo kozesa lino eddagala litereze sayiko bagita sayiko zibalansinge hormone balancing kozi yagyemu olubuto olwasoose tagikubuulira eyavuddemu olubuto olwokubiri okuvaamu tagikutegeeza so nga ntusiŋŋaana ngeri y'omuddu agamba ne bw'aba ayagala tatajja kuzaala asinzidde ku kyokwogera ekyo alina amaanyi waagajja
Lero genda okulaba be baddu abasoba ne bakozesa abakozi muga agenda ndeetedde empale y'omukyala sente kaako promote kozi yetolola yefula asimula ku kisenge awo yes akubaza genda okulaba olobedde abakyala bagala nnyo obuzannyo agenda okulaba alobedde kazannyo naye ebbika ekisenge ki tezibera ku peege wali n'agisa jirani pale yiyo gye wansabye nokulaba mukyala buli lubuto lujja luyitawo buyisi luyiika buyisi iskatu alhamli embuto ezo ezivaamu ziba taratan nga min anwa'i sihiri gamu ku miteeko gy'amalogo omukyala bamukolera eddogo lya butazaala waminha alkatilu wa gairuha mulimu amalogo agatta n'ebirala nga bwe tunaabiraba nga ibn al-arabi yagamba rahimahullah wakad athbatahu llahu ay assihiri allah yakakasa eddogo nti weeriri bi annahu mawjudu fi kitabihi yali kakasa mu kitabo kye mu bakara nti wattabau ma tatilu shayatin ala mulki sulaiman surat al-bakara nozaya 10 n'ezigwamu mu maaso awo mu bifo bingi mulimu sihirul junon mulimu eddogo erisula abanadamu eddalu ola musajja ali kasasiro kwalya jiba dogo ومنها سحر الخمر سحر الخمول ومنها سحر الهوات منها سحر النزيف mulimu eddogo nga lya buchafu kyala alina kuba muchafu waminha sihru listihada kyala nga bagenda mu period zitavaamu ebyonna bika bya malogo sihru taatilu ziwaji ayi la tatazawaj eddogo eriganira ddala mwanadamu okuwasa kibuuka kinyirira matama kwegali sente kizikoze weziri swaibu wasaddi bamundaba nga ntuuse tekikibannaye swaibu bayabaaki bannaye mubuzeeko ku bakadde be kiki swaibu genda okulanga omwanadamu tawasize bwaba mwana wa buwala buli musajja gwe bamuleetera abadde mulungi naye muwanvu nnyo alabika okulya aleeta obusungasunga ogenda okulaba nga omwanadamu amugaanye mugane omusajja gwe tukuleetedde akolera mu kikuubo ate be bamukuba basajja abawulaawulaawo ku ssente makulu ssente anoonya gwazirya naye yoyo kammala okwerowooza mwanyina agenda okudda mu buza wasazeewo ki tima gwagaanye kuki musiraamu ate alina omulimu kwe mugenda okulya kasente ki ekirala kyogaaniddeko mutima gwange gukyagaanye nafusi yagaanye tukulanga omwanadamu tafumbiddwa ate buli mwaka ogujja gw'omukutula okulaba ebbere lyali limidde nga likka inokulaba matama agali gesimbe gatandika okuwogoka bane tozaale baana n'abazaala mu miti abasajja baluwa ani bulugulu gwetuleeta gwokola ki bannanga abaako sihiru annazif eddogo erigaana musajja okuwasa ate era lirimu lisobola okugaana omwana ow'obuwala okukola ki okufumbirwa tujja genda tutematema insha allahu tabaraka wataala okulaba omuntu adduka atya ku ddogo lino omanya ddi nti olirina awo tujja mu maaso insha allah tusaba allah subhanahu wataala abakuume ate abataase ebika by'amalogo abeesambise wala nnyo n'abalogo wallahi balemesa omwanadamu okuyingiza riziki ne balemesa omwanadamu obutafumbirwa ne balemesa omwanadamu okubeera obulungi bibasanyusa nnyo nga balaba ennaku ekkuba oli katunkuma weewola amabanja gakutuse mu bulago nga bagamba akayumba kagenda anti amabanja ne balyoka baseka yali aloza ennyumba buli omu agiyina kabagitwale naye nga gaba malogo tusaba allah subhanahu wataala agatutaase atukumire ebyengera bye tulina ate atwongere ku bye tutalina abituteeremu baraka اللهم لا سهل nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabarak wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين
في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.